Pastor Teddy Bugingo yaweereza omwami we oba eyali mwami we Pastor Bugingo Obubaka Obukamwe. Tugenda kuddayo ku mu bigambo byono omukyala ebigambo bye yayogera. Igwe olowooza nti ebigambo Pastor Teddy Bugingo bye yayogera si bye byaleetedde Pastor Bugingo okukuba amavivi nakka mu maziga ne gamuyiika mu maaso n'asalawo n'agamba kansonyiwe omukyala wange nsonyiwe n'abaana bange imbagambe my babies come home, come to daddy, whenever you miss me come to me, whenever you want to talk to me come, you know where to find me, you're always welcome. In my eyes, in my chest, you will still be my kids, she will still be the mother, she will still be your mother. Ndowooza ebigambo ebyo osanga bye byaleetedde Pastor Bugingo okubanga yemenya mu mutima. Nze ndowooza omwami ono buli wakkako mu buliri bwe ne yeebaka ebintu ebyo bimuvugira mu bwongo n'atandika okulowooza the moment he's missing with his ex-family, the moment he's missing with his kids, his ex-wife. Igwe olowooza otya? Njagala byonna mbimanye ng'omaze okulaba obutambi bunene obwengenda obbatterawo, and of course yenze Sheila aditambirawo obbatuusako updates z'ebyo byonna byonna ebigenze mu maaso. If you don't want to miss any of these updates, kyolina okukola kiri kimu ku subscribinga, kubanga ekigambo subscribe wekiri sidaba lwaki oba okifiirwa okikozesa. Kikwatemu okwate ku notification bell eri awo waggulu. Buli video yonna gye naateekayo egenda kubanga ekutukako, and of course video we ziba zikunyumidde tozireka awo otyo zilikinge zikomentingeko erinnya lyo tulerabira gy'owangalira tokyerabira. Woba olina obubaka bw'oyagala nkunyisize wugwe buŋŋambe immwe mwena abali mu nsi ez'enjawulo, of course nga mulaba content wange nammwe imbagala nnyo. If it's your first time to watch any of my videos, thank you for stopping by. Atera consider subscribing. Don't just go like that. Kijja kubanga tekinkolera. Consider subscribing ne notification bell ogiteke. Katugenda mu butambi inze bwe ndowooza intino bwe bwaleetedde Pastor Bugingo okubanga yeekuba mutima n'afumiintereza n'agamba I'm entitled much. What does it take for me to say sorry? Nawe katugende mu butambi buneno obuwulirize. Wakati nze simanyi bo be basobola obyanukula neze buli success yo nejja ngisanyukira ne nebaza Mukama. Ekintu ekisooka mukyala munnange abo abaana bogamba nti abaana ba musajja nze baba bansuulidde nange kambasuule musayi gwo wabeera nabo emyezi 9 9 months nga mwana yakuli mu lubuto mwana wo bw'aba ganyu muweerera gwekola. Like it would be the normal thing to do because like tewachali busungu ebyabawo there is no family that is perfect. It's only that ours was all over the place. There is no perfect person. I have my imperfections, so it would be the normal thing to do. But tewali ebintu bino to tekiri mu kukaka nti tubeere fine mutulabe. It's not about you. It's not about ensi ekulabe nga kati muli bulungi. No, like Katonda abakolamu omulimu and at the right time buli kimu kikolaki kibaawo ekitegeera. So at the right time we shall be on the same table. At the right time everything will be fine. At the right time we shall probably re-celebrate all these things, all these moments that he has missed. So at the right time, yes. So behind curtains waliyo ko movie yonna okulaba nti taata mama Dorini n'abalala abali mu sagi bakwatagana behind curtains. Bazadde bange sobola boogerera kubanga bali baagala nate bantu bakulu. Okay. On my part, we have a way we communicate. There are people who I respect and he respects. So when I want to check on him, they are there. And when he wants to check on me, they are there. Chalawe amusasire. Tuso kwetonda kwange nga sikakidwa. Era nga siwalirizibwa. Era nga twali pressure nteekeddwako. Bwe nalabye nga abakazi bonna basituse. Bawandiisa amabaluwa mu UCC. Mundekerawo okwogera. Bawandiisa amabaluwa mu ba activists. Abantu bonna basituse. Simanyi lwaki ensonga y'amaka gange yafuuka kumpi nga ggwanga ddamba nti liri awo. Neetondera Teddy nga nkijja ku ntubo y'omutima gwange.
neetondera abaana bange nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange, neetondera abakyala bonna mu ggwanga, neetondera abakazi okuviira ddala ku mmange okutuuka ku muwala gwe baazadde, n'oyo akyali mu lubuto ng'agenda kuzaalibwa nga kitonde kikazi. Mwetondera, sirina bigendererwa byakulumya mukazi. Bugingo ategeezezza nga bw'atage obwo obutambi bwe mbateereddewo koka throwback okuva eri Pastor Teddy Bugingo nga ayogera ku graduation y'omwana we, and of course it was a graduation for her loved daughter. Yavayo nawa statement oba nawa interview ekwata ku mutima. Yes, ekwata ku mutima n'abaako ebigambo byayogera. Nze ebigambo byayogera byankwata nnyo ku mutima, nenjijukira maama wange, nenjijukira taata wange, neŋŋamba kale maama wange yafa, singa abadde waali osanga I would have been in a better place, oba osanga I would have had someone to cry for, osanga I would have had a person to chat with, osanga nandibadde n'omuntu ampabula in one way or the other. Nendowooza neŋŋamba if my mom was still alive, maybe she would have had connection with my dad, oba ne beekwatako mu ngalo, oba ne boogerako ku nsonga ezinnuma, okitegeera, oba ne boogerako ku nsonga ezinnuma ng'omwana waabwe, oba mama ng'asobola okubira tatange n'amugamba omwana yeetaaga kino, why can't you give her this, why can't you do this and this and this, after all she's your child, this okitegeera, ebintu ng'ebyo. So bwe ndabye obutambi obwo bunzizizzamu mu biseera eby'emabega, and of course there are times when tula once when I really miss parents, you know, okukuza omwana si kye kintu ekyangu. I'd grown up on a single parent, that's my dad, nkuze ne taata wange, nenga my dad has other wives home, and of course you know has omwana gwe bazadde ebbali, embeera zo ziba za njawulo ku baana be bazadde ewaka, obanga intruder oyingiridde obuyingirizi. There are times you don't need to talk, there are times you don't need to sleep, there are times you don't need to eat, there are times you don't need to ask for anything that you really want, kubanga ne bali banno babyetaaga, and of course they will be given first. Igwogenda okusembayo, not that nti sente ziba teziriiwo, money was always there and it was enough for all of us, naye nga bali be basooka okufuna, gwoba olina okusembayo. So wendowooza ku ebyo ebintu byonna nendabira ddala nga Pastor Bugingo bw'aba asazewo okusonyiwa mukazi we basigale disco-parenting, baparentinge abaana baabwe ng'omwana akimanyi mama wali taata wali, kiba kimusanyusa. Ne byasoma mu kilasi ababitegeera, ne bw'aba ayitaayita mu bantu tebagenda muŋoola, tebagenda muyisa mu maaso, kubanga mama wali ne taata wali. And of course okubeera ne mama ne taata kikuza bulungi nnyo omwana, omwana abeera musanyufu, wadde n'alaba ku mama, wadde eri alaba ku taata, ne bwe baba nga tebali bonna, mama ng'abeera wanjawulo, taata abeera wanjawulo, omwana wavaako ewa ddadi avaayo asanyuse, n'agendako ewa mami n'amusinkana nayo n'asanyuka, obulamu bwe buba butambulira mu maaso. And of course omwana ono trust me naye wanaakula ajja kuba tayagala ebyo byatuuka ku bazadde bituuke ku baana be, kubanga bijja kuba birumya abaana be. Nze ndowooza Pastor Bugingo ekintu kyakoze kyabadde kirungi nnyo, yakoze okusalawo okulungi ennyo, n'akira ku makya ne yeetondera mukazi we, ne yeetondera abaana be, era n'abasaba babeere nga bajja bakomewo mu bulamu bwe. Nze ndowooza abazadde bonna abasinga ekintu kino mwandikikoze naddala nga mwina kye tuyita broken families. There are a lot of broken families in Africa. Sichimanyi lwaki, mostly in Africa all families are broken. Ogenda n'osanga abooluganda nga tebakwatagana, siblings nga tebakwatagana, there is a lot of conflicts in the family, siblings tebakwatagana, bali bagatta maama naye tebakwatagana, olw'okuba bagatta maama oli afa kwagatta naye maama ne taata, igwe gwagase naye obugasi maama tayagala kukumanya, kozi muyina kiri kyemumiisinga wakati, waliwo taata igwe ataliiwo, oli n'abeera nga takwatagana ne gwagase naye obugasi taata, n'agamba ono ngazza naye bugasi taata tetugatta maama, kati eri bondi eya maama nga teriiwo, ebintu ebyo family nezeeyuzayuza, ebintu ebyo bireeta n'obwavu, by the way bireeta obwavu bungi, bireeta emize mingi, okweroga, okwetta, okweyogerera, obuteeyagaliza n'ebintu ebirala bingi. So nze njagala nnyo ekintu kinene mu Africa kibeere nga kikolebwa, abazadde yadde mwawukanye mufune obudde mukwatagane, osobola okukwatagana n'omukyala wo nga temugenze mu buliri kwegatta, ne mukwatagana for the sake of your children. Ekintu ekyo kijja kuba kibayamba. Kamanye kikyolowooza ng'oyita mu comment section, commenting awo manye kikyolowooza. Impagala nnyo subscribinga, likinga, commentinga. See you tomorrow.